Mwanga Kivumbi yatuuka ekiseera n'aweebwa obuvunaanyizibwa nga yayina ye mumyuka wa president waffe mu Buganda nga kitegeeza ayina kwogerera ababaka baaki ba NUP nga buli walaga ayina okuba ku nsonga zaaki za NUP kati abamu ffe kye tulabanga enjawukana naye nga Honorable Mpuuga Mwanga Kivumbi Makolo Balukwago Basemuju fenna tubadde mu sako yemwe ey'ebyobuki kati Mwanga Kivumbi yasigala ali ku ddute za NUP na concentratingwa kuki naye ng'empalana si za buntu empalana za nsonga tugenda gigulawo nina okuba ku saazi ow'eggumba memba Parliament wa East tebogerwako bwasitukanaga ngenda kubanduka gwe tolina mikono. Mwami Museveni mu polisi ya wangulu sijja kulya musayi gw'abanna Uganda ekyatutwala mu struggle kubeera ne Kyagulanyi kufiirira nsi yaffe gamba tojja kutuma muntu kuzikujjirayo sijja kutuma muntu kuzinzijirayo atona byabakoma yategese kano yagenze muri kodi y'ensi yonna ekitusibye mu nnaku bwe butakkiriza mbututiitiira mu omuntu wonna ayogera amazima bajja kutta baffe batutte naffe tufiirire ensi yaffe. Bantu batonda mbalamusizaako nze omulanzi Senkubuge Jafari bantu batonda nziza okubategeezako ku nsonga eno emikutu mingi nnyo egigguddwawo ku TikTok nga beeyita amannya gange baguddewo emikutu mingi nga bagiggulawo mu mannya gange basala bu video ne babuteekayo ne batandika abafere okubabbirako ssente. Bantu batonda sirinze ku TikTok siri ku Facebook siri ku Twitter emikutu kosobola okunsanga guli gumu gwa YouTube era onsanga wano ku Embozi mu Yugi oba nosiŋŋana ku Kasuku live. Abo bonna ababakubira nga beerimbise mu mannya gange bonna bafere. Ennamba ezange ziri mu mannya gange era ennamba ezange ez'essimu ziri mu mannya ga Senkubuge Jafari. Essimu yonna etaleese Jafari Senkubuge togisindikako ssente zo abo bafere. Ennamba y'essimu eyange eri 0783 98 88 13. Haji mbadde njagala nga tutandika emboozi olunaku olwaleero osooka owulire mu ddoboozi lino tulyoke tweyongereyo butereevu Mubarak Munyagwa yali naye bonna ekyabakuya obutadda babalowooza nti bakolagana ne Anita ate nga pulaani yali nti Anita alabika alina presidential ambitions tumukube n'abakolagana naye tubakube kibiina weekiri kyalimu ababaka agamba Democratic Front babona ne babakuba obutadde era ne twewuunya nnyo ne tugamba bano bonna nga tebakomyewo n'emitwe ebiri nagyo tegikomyewo twali sure nti bababba abababba abo babiri bababba akalulu aje emitwe ebiri olwokuba balina waliwo intere yali eraga nti bakolagana ne Anita Among kyekyabafulumya politics baba tebakimanyi kati mukitegeera okuva leero ekyabakubya mbw Anita aba fundraising era 26 billions bwempulira ne bateekawo bacandidates 8 eggwanga lyonna amawulire ne gatuuka mbw Anita ali mpanga pockets of resistance ne bano katiimu ke Haji obiwulidde naye okusinziira nga bwe bigenda nga bwe tuze tulaba ebintu nga bannansi b'ebintu badde babirengera nga balowooza nti oba oli awo Mwami Mpuuga ne ttiimu ye kuli Babedi Bwanika n'abalala bonna nga bwe tubamanya abadde mu Democratic Front nti nga bannayuganda balowooza nti ensobi ze baakola nga bali mu NUP n'okujjonkera kwadde bajjonkera ebbanga lyonna ng'abantu balowooza nti kyekyabamisa akalulu. Mwami Munyagwa yakugamba nti ekyabamisa akalulu nti in fact baba makalulu baba banabubbi eragambye nti abo ababiri nga gamba Abedi Bwanika ne Honorable Mpuuga nti bo ekyababisa akalulu nti bo tebaba kuba kalulu wabula bakabba bubbi olwokuba nti no bali bakolagana ne Anita Among gavumenti mbu nebasuula mu ngeri okubabaka akalulu kaabwe kiki ekituufu Haji ekisooka Honorable Munyagwa Mubaraka mulwanyi munnange and we've been with him for a long time. He's my mentor. Omu ku bakama wange abantendeka ebintu bino era mwagala nnyo muganda wange oyo naye siina bukakafu nti abantu abo baali funded by Anita Among naye ate Honorable Munyagwa ayinza okuba nga ye ayina information esingako kwaawo
nga yagigenze deep gye nnyinza obutawakanya kubanga musajja munnabyabufuzi ate mukulembeze amanyi kyakola ki kyayogera so ekyo nnyinza okikkiriza bw'aba akyogedde naye kyempakanya ku mboozi ya Honorable Munyagwa kyekyo kugamba nti baaba akalulu ku ground ku ground amaanyi g'NUP gaasukka ge gaakuba abantu bano era nkukakasa singa Honorable Mpuuga Honorable Abedi Bwanika bayina kaadi ya NUP baali bajja kuwangula singa bali balina kaadi ya NUP baali wangudde ekyo njagala twawukane mu ekyo ne Honorable Munyagwa ekyabasuula si kiri ekyamongi kubanga bwengambira nti ekyamongi si kyekyabasuula omulonzi mu kiseera kye twalimu ekyokulonda teri yawulirako ku information eyo olina we wagiwulirako kati kitegeeza ekyo public yali tekola ki tekimanyi nga toyinza kibasaako nti kyekyabakoze eki wabula public kye yali emanyi zenjawukana zaabwe n'ekibiina kya National Unity Platform kakati enjawukana ezo ne bava mu NUP ne bakwata kaadi z'ekibiina ekipya ekitaaweza wadde emyezi 5-6 nga NUP weeri ewadde abantu baayo kaadi okugeza mu nnyendo mukungwe wa Honorable Mpuuga eyawangulawo Lubowa Javiira Sebina and let me tell you this Honorable Lubowa Javiira Sebina oyo mmulaba you can undermine him naye musirise naye amanyi kyakola yamala kumpi emyaka 2 ng'ali ku ground ng'abantu bamumanyi bannaddiini mutaka wa ku kyalo nzaalwa y'okwo ku kyalo nga toyinza mukola ki bw'ojje wa kuteesa eyawangula Honorable Abedi naye kyekiki kyekimu kati ate ne bajja bafuna omukisa nti ne wajja wabaawo olutalo wakati w'NUP ne Bampuuga ebyaliwo saagala biddamu byebyaliwo bwe bityo bwe byakola ki bwe byali NUP nekwasa bali ticket nga babadde ku ground of course bayina okukola ki okuwangula oluvannyuma lwa Allah bayina okukola ki balina okuwangula kati wempakanyiza ekya Honorable Munyagwa ekigamba nti basuula basuule wabula bali babawangula NUP bawangula baliwa kubanga message eno gyatuwadde information tewali ku ground yali agikola ki agimanyi mu kiseera ekyo ti bano bakolagana ne speaker Anita Among era tekyawulirwako mu kalulu akakoze eki kuba singa kyawulirwa nakyo kyalitambuziddwa mu ngeri eki ey'enjawulo so awo enjawukanira wokka ne Honorable Munyagwa ku kiri ekyogamba nti baafuna sente za Anita he can be true naye nze sikirinaako buki bukakafu naye kyenninako obukakafu kyekyokuwangulwa kwabwe nti tebaawangulwa lwakuba public yamanya nti bakolagana nti bababba nti bakolagana na Anita oba no it was NUP ye yabawangula olw'enjawukana ezaakola ki ezaaliwo ate nga tebalina kaadi ya NUP so balina okugwa ekyo bwentyo bwe nkiwunzika kubanga bagamba nti Honorable yali mumulika wa president mu Buganda Honorable Mwanga Kivumbi bagamba nti yakaluke bakabba bubbi naye era bagamba nti bakabba bubbi era we nalimu yakola ki yakabba era yalisawa zino ekyo kiri obvious akalulu ka Mwanga Kivumbi public yonna ekimanyi era ne muganda wange Mukiibi Serunjoji gwe balangirira sigambe yawangula wabula gwe balangirira akimanyi nti tawangulanga ku Mwanga Kivumbi kubanga toyinza kuŋŋamba nti omuntu gw'owangudde ne DR forms ze tezaatuuka ku district ez'Amuwanga DR forms za Muwanga Kivumbi zaali wakaawe era abantu be battire wa Muwanga Kivumbi be bamu ku bantu abaali baleeta zidyara nga bazikuŋŋaanya bano ne babalumbe waka ne babakuba amasasi ekitegeeza DR forms za Muwanga Kivumbi tezaatuuka ku district kati balangirira basinziira ku ki era ennangirira eyalangirirwamu Mukiibi ye yalangirirwamu Mami Museveni nti obuuza results ziri luddawa kubeera Muwanga Kivumbi DR forms ze ziri waka oba si kyo
bano abattira abantu ewakaawe be bazitwala ne bazikola bye bakola ki bye baagala kuba bajje ewakaawe ng'ali mu kukuŋŋaanya DR form ye yali tallying center yaffe nga weewali neza president waffe Kyagulanyi kakati ne Mwanga Kivumbi DR form ze tezaagenda ku district yes sir. So mu mbeera bwetyo bweri wagoberedde omusango jjo Mwanga Kivumbi by the bamulese mu kooti era nalabyeko abaloya ab'enjawulo okuva mu kibiina kya NUP guno omusango nakyagulimu Honorable Mpuuga okuwolereza Mwanga Kivumbi sijja kiwakanya nti oba akyagulimu oba taliimu naye kyemmanyi Honorable Mpuuga is a lawyer ate balooya enkola yaabwe y'emirimu waliwo lwotabaawo banno ne bakola ki ne bakuripresentinga kyova olaba nti bwe baba bagenda bwe basoma emisango wali banjula ne balooya bannaabwe abaliwo mu kiseera ekyo ku lunaku olwo so kati tavangayo officially kugamba nti omusango yaguvaamu naye talabika buki bulabisi kati ekyo kiri gyali okutubuulira akyagulimu yagudde ebbali yes enkolagana ya Mwanga Kivumbi ne Honorable Mpuuga eryete kubanga mpuli amaloboozi mangi nti Honorable Mwanga Kivumbi yanyigira nnyo Honorable Mpuuga kuki ebyabufuzi buli omu ngeri gye batambuzamu emirimu gyabwe kyoba omanya nti politics is dynamic akyuka Mwanga Kivumbi yatuuka ekiseera n'aweebwa obuvunaanyizibwa nga yayino ye mumyuka wa president waffe mu Buganda nga kitegeeza alina kwogerera ababaka baaki ba NUP nga buli waalaga alina okuba ku nsonga zaaki za NUP kati abamu ffe kye tulabanga enjawukana naye nga Honorable Mpuuga Mwanga Kivumbi Makolo Balukwago Basemuju ffenna tubadde mu sako y'emu ey'ebyobuki ebyobufuzi twemanyi in and out okitegeera naye tubaako ebitwawula tugamba mu kino tukutte lino mu kino tukutte gwe okutte lirwa lino kati Mwanga Kivumbi yasigala ali ku ddute za NUP n'aconcentratingwa ku ki naye ng'empalana si za buntu empalana za nsonga omanye empalana ey'ensonga njawufu ku y'obuntu nti gwe nkulaba bubi ofunye ku kasente sikwagala naye tuyinza okwawukana mu nsonga kyowaayo ebintu bye nayogedde otaddeyo birala bye saayogedde twawukanye eba nsonga otegedde pointi yange so empalana gye boogerako nze sigikola ki sigimanyi kubanga Mpuuga baasoma ne ba Kivumbi babadde bonna mu saako z'ebyobufuzi mu buli activity gye tubaddemu ez'enjawulo tubadde naki nabo so kati siyinza nze kusinziira wano ku set neŋŋamba nti abasajja amulinako empalana ey'obuntu teyamukwanira mukazi teyamubira ki empalana za nsonga empalana yaabwe ya nsonga empalana ya nsonga nti nze ebintu mbiraba bwe nti gw'obiraba otya bulala twawukanidde awo era Honorable Mpuuga yalina okukola omulimu ogw'ekibiina ekikye ekya DF ng'ate Mwanga ye mumyuka w'omukulembeze waffe mu Buganda region mu kibiina kya NUP era abamunenya bye yayogera ne bye yakola yabikola lwekyo bino ebiyinza okugambwa nti mulimu ebyayitira kya buntu omuntu yenna ayinza okuba ayogera n'ayitiramu ekitali kiki naye ekyo tekijjaawo long time friendship yaabwe gye babadde nayo yesebo okay kale nga tuvuddewo awo bingi ebitambula tujja kumawuko mu kibiina kya NUP awo kubanga waliwo ensonga gye njagala tutunuulire naye mbadde njagala soke tulabe olunaku olwaleero Muganga ayiseeko mu kakiiko ka Parliament agenda mu kakiiko ka Parliament akasunsula baminisita balondeddwa tukoledde emboozi eno olunaku olwaleero essaawa zino nga Dr. Muganga Lawrence yafunye obwaminisita bwa Internal Affairs n'okubadde bannayuganda batambuza amaloboozi nga balaga obutali bumativu nga bagamba nti omukulu nalina obutuuze obusukka mulimu era nga balaga nti bwe yali e Canada yaweebwa engule era nga engule yemwekuusako nga munnansi wa Rwanda ate era yafunira era alina n'obutuuze mu ggwanga erya Canada kakati ate kiraga kuba nti wano yafunye bwa minisita era nga kitegeeza nti newanira mutuuze ate nga waliwo constitution si kyeragira
bingi ebitambulya ku mboozi eyo era nga si yeka agenda mu kakiiko olunaku olwaleero. Ntegeddeko nti ne mukyala w'omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni ati naye y'omu ku abo mbu abalina obutuuze obusukka mu mulimu era nga kyetegeddeko nti alina obutuuze obusukka mu kamu oba mulimu oba mu butuuze obwo omulundi ogumu busukkamu. Si yeka n'abalala naye ate era batudde n'ensonga nti Janet Kataha Museveni First Lady yalwala era taddangamu baga nti yessuuka naye ate n'abakuddamu kulabikako eri bantu era n'amawulire agamufaako nga bali tiganabakuddamu kumanyika kyokka n'aweebwa obwa minisita era nga leero olunaku olwaleero lwagenda okukakasibwa naye lweyetaagibwa naye simanyi oba analabikako soza ensonga eziri awo ebigenda mu maaso agi. Ekisooka nafunyeeko information ng'eva mu kakiiko ako akali mu kuveetinga baminisita ne bagamba mukyala Janet Museveni agenda kuveetingirwa ku Zoom kwe bagenda okukolera. Ekyo kya buntu omuntu bw'aba omulwadde toyinza mutambuza kumujja wano nawaki kati katulinde ekyo nakyo kikole kiggwe tumusabira awo n'obulwadde era ekyo tetukiyingiramu kuba kya bulwadde bwa muntu. Omanyi ffenna tuteekwa okuba ne human. Omuntu bw'aba omulwadde tumuleka ajjanjabwe akole ki. Ekyokubiri ekya dual citizenship eya Madam Janet njagamba nti tebatubuulidde ayina dual citizenship eyawa endala eyawano nawuwa kuba eya Dr. Muganga ezize zakoze eki zayogeddwa. Ekyokubiri nze nina ensonga z'empita mayina mu generation eno gye tukola ki gye tulimu. Abantu bangi wano mu Uganda balina dual citizenship. Dr. Muganga mwana nzaalwa ya wano Mukono wakulidde n'abantu be famire ya Muganga be Banyarwanda abajja mu nkaaga eyo mu ebiri nga bw'olaba famire y'Abagashumba Frank Gashumba. Frank Gashumba teyazaalibwa Rwanda, yazaalibwa wano. Naye olw'okuba bazadde be baava Rwanda era origini yaabwe y'Abanyarwanda asigala ayitibwa Omunyarwanda. Kyova olaba ye yavaayo n'agamba nti ffe Abanyarwanda abali eno tuli bavandimwe. Oba okijjukira ekintu ekyo Gashumba saabadde akipromotinga nnyo nga kyagezaako okulaga nti tweyawule ku bali abaki Abanyarwanda ababeera e Rwanda wadde ye wali origini yaffe. Kati Dr. Muganga ne bwembanze to be fair nga nfunye omukisa n'ensomera mu America ne bampa obutuuze bwayo siyinza Buganda kuba ekyo oba ofunye green light America nsi yakwesiima oba Canada gy'alina obutuuze. Nze ekyo saali kirowoozezza nti Dr. Muganga omwana enzaalwa ya wano okufuna obutuuze Canada ng'agenza okusomerayo ekyo kya bulabe gye tukola ki gye tuli. Nze kunze nyinza okuba nkiraba bubi oba mu ngeri ndala naye kye naalirowoozezza nti ye akakasa Munnayuganda tumanyiddwa wakola ki ye point enki nti Muganga aza yono yennyini owaffe azaalwe Mukono oba Muganga gwe batuwa muki mulala. The other one was an opportunity. Let me give you an example. Mayor of New York, Mohan Mamdan, mwana nzaalwa yawan. No Luganda alukola ki? Alwogera. Kati nabo bali abe New York bamugambe tojja kuba mayor waffe okuba oli mwana Munnayuganda. Naye nga akyali mutuuze wa wano so kuba nga yazaalibwa wano era nga n'Oluganda lumanyi nga bw'oyogedde naye nga takyali mutuuze wa wano nga mutuuze wa Amerika kubanga babeerawo kukyusa obutuuze. Origin kye kikulu erichi generation yene etunuulire kiruwa kigenda muki kubanga amateeka gagamba butuuze oli mutuuze wansi eyo oli mutuuze wa Amerika oli mutuuze wa Uganda. Muganga alina dual citizenship teyakkirizibwa mu mateeka g'eggwanga bweba yakkirizibwa then ne wana aba asobola okuba kyakola ki kubanga mu mateeka g'eggwanga yakola ki kuba ku bizibu bye tulina Bannayuganda it's not Muganga
nze simumanyi namumanya namutegeera lwe yabeera izit chancellor wa university emu naye bwe bamuwadde ekifo kino lwe neeyongedde okulaba munda nenzuula nasomye ku article emu nga bagitaddeyo nga mwana nzaalwa yaawano bakitaabwe ne bajjajjaabe wadde balina baava eri ne bajja wano beba abaganda Muteesa be yakola ki be yayaniriza kati nze kubanga waliwo nti ne lwe baamuyita annyonnyole olw'ensonga nti yatalina mpapula ntuufu za wano Uganda naye kyanga abantu bagamba nti omuntu nga Dr. Muganga okumukwasa Ministry ya Internal Affairs gavuga ati kikyamu bwabanga aliko akabuuza naddala ku by'obutuuze bwe nebirala byonna okumukwasa Ministry ya Internal Affairs ga nti si kituufu. Yes, kyalibadde si kituufu naye ku nsonga entuufu si kyalibadde kirungi naye muwa nsonga ki ya dual citizenship eyonze ku lwange ndaba teyinaki ekyokubiri singa muŋŋamba ku misango I can send twetegereze emisango yagizza gyamusinga gyali gitya oba kitegeera kubanga bagamba nti amateeka gagamba nti omuntu taafune nga kifo mu gavumenti ng'alina obutuuze obusukka mulimu nti omuntu alina kuba munna Uganda talina kuba na butuuze bwa mirundi ebiri. Ekintu ekyo wekinconfusingidde amateeka ga Uganda gakkiriza dual citizenship bwe gaba gagikkiriza then muba mwakkiriza nti any person can be era asobola okuba wano n'aba mu kifo kino nga alina obutuuze obwensi naye nze kyenaali tunuulidde nnyo bwe buzaale bwa Muganga waawa bamuzaalawa okitegeera ali proud eri Uganda okuba munna Uganda ye ali proud ekyo kyenaalikoze eki kyenaali tunuulidde kubanga bw'oŋŋamba nti owakanya ekya Dr. Muganga ate Sanjay Tana ye nga toyinawo omwogererako kuba sinalaba ku mitimbagano bwe boogera nnyo ku Sanjay ti oyo Sanjay Tana oyaweereddwa oba Minister ba Trade and Industry omuyindi pure naye ono Muganga ne bw'omusanga wali oyina kumala kwogera na muntu nti oyo ayina dual citizenship naye ono omuyindi taliiko ki bwe muba ye temumulese wabula kyendaba nti Dr. Muganga ayina entalo ezaffe eza bulijjo ez'ebyobufuzi ensonga ye mwe baziyingizza naye nga nze I have no any problem with him to be bwe ndowooza kunze mu kumanya kwange bw'oba wakkiriza mu mateeka omuntu n'aba ne dual citizenship kitegeeza wakakasa nti omuntu oyo tewateekamu kawaayiro kagamba nti bw'onoobanga ne dual citizenship tojja kuba mu kifo kya bukulembeze kifaanana kitya bwe kaba tekaliimu mu ssemateeka is free ekirala mu baminisita abaalondeddwa ne Mwami Museveni alina we yatukwasirizza ennaku walabye bwe bakyusa Jane Ruth Aceng yasoose kuba mu ICT ate n'olonda atali memba wa parliament mu ye chief whip wa NRM ng'okimanyidde ddala nti etteeka ligamba chief whip wa NRM abeera memba wa parliament kati ebyo bikulaga obukoowu obw'omukulembeze atukulembera ti mukoowu okuwumula kwe kwayitako dda senga yawumula eyo ensobi nnene nnyo okuva ew'omukulembeze w'eggwanga kuba omukulembeze w'eggwanga ekintu kyakola kiba kya ggwanga kyakwetegereza nnyo nga tekinnafuluma yensonga lwaki ateekebwako ssente z'abannansi empitirivu mu bintu ebyaki ebyenjawulo naye n'okola era waliwo ne bwenawuli oba yali President Mugabe yateeka baminisita babiri mu kabineeti nga baafa dda gambye ne wano Mwami Museveni yalondako RDC nga yafa dda kyaliwokko kati ezo z'ensobi ezikola ki but to me nganze omuntu Muganga simumanyi soogerangako naye siki naye bw'aba ayise process ekaka kuba ekyokuba munnansi ye munnaki munnansi bwe baba balese bali abalala nga si buyigirize ng'ayina ebisaanyizo ebibeera mu kifo kye baamuwadde agenda akikole siyina buzibu abeere mu Ministry ya Internal Affairs bw'aba ayina ebisaanyizo bino ebyekikkiriza obuyigirize
amanyi kyagenda okukola. Kubanga jjukira wabaddewo okusika ennyo omuguwa okuzeeko emabega ng'Abanyarwanda bagamba nti bo okubawa passport bayita mu kusomoozebwa, bayita mu kakuŋŋuunta akazibu ennyo, era mbu n'abamu ne bamimwa passport wano mu Uganda olw'okuba nti nno Banyarwanda. Kye tulowooza nti nno Ministry of Internal Affairs ababaddeyo oba abaliyo abayisa Abanyarwanda mu process ekyo tulowooza nti kyebakola kituufu, kubanga bw'obeera Munnayuganda ng'oli mu America oba oli Munnayuganda kobeere nga oli Munnayuganda oli Rwanda, sirowooza nti bw'oyagala okufuna passport y'e Rwanda nti bagikuweera kakeeka batyo, nti wabeerawo okakuŋŋunto kakasa nti ddala oli Munnayuganda, kubanga bw'ojja ng'oli Munnarwanda oba Munyarwanda oba otekukubeera nga oba otekukunnyonnyola bamanye obuvu n'obudde obo n'ebirala byonna osobola okuweebwa passport. Kakati ate Gashumba ne bane kye baavayo okuwakanya nga bagamba nti tubonaabonera eyo, naye nga jjukira nti bali omulimu gwe bakola gwe baasomerera era bateeka okukola ekintu ekituufu okakasa nti bakuwadde passport ya Uganda. Ddala oli mutuufu oli Munnayuganda newankubadde nti oli Munyarwanda naye ogwanira okufuna passport ye Uganda. Kati nga waliwo okutya nti mwami Muganga kayingire mu Internal Affairs ojja kukanga nti abantu bangi bajja kufuna passport nga tebagwanidde kugifuna. Kati kwe kutya okuli awo n'ebibuuzo bya Bannayuganda nti newankubadde yazaalibwa wano nga bw'ogaye nti yazaalibwa wano n'ebirala byonna, naye waliwo okutya okugamba nti Abanyarwanda bangi abajinza okufuna omukisa ogw'okufuna passport nga tebagwanidde. Wano wennyini tulabye ennaku ezo nali ndaba omwami ayogerera Internal Affairs, mwami Monday Simon Peter. Omwami oyo mwebaza emirimu gy'agikola bulungi bambi. Bw'omulaba nnyonnyola omanyi omulimu gwa PR mu ministry kunnyonnyola. Era by the way nja kusaba onoonye ku mukulu Monday. Owulira omu-interviewingeko. Ekyo kyennyini kye tubuuza ku muganga ayinza okutuwa obumanyi obukola ki. Ekyokubiri njagala gamba nti omulimu gwa Internal Affairs ng'egenda okuwa passport eteeka okwekenneenya nga bw'oyogedde n'emanya kati abo Abanyarwanda mwami Gashumba babadde ayogerako be bali abaavudde omwezi oguwedde e Rwanda bajje bafune wano ki. Gashumba alina passport ya wano naye amanyiddwa nti bajjajjaabe baki lwaki ye temukaluubirizwa. Omulimu ogwo babadde bagukola with professional nga kuokoze eki kati ye challenge muganga gy'ayolekedde ensi okumutunuulira okitegeera nti ofuna passport abantu b'owa passport be babasaanidde. Ekyokubiri mu ministry teddukanyizibwa minisita yekka, abalala abali wansi we ba PS baani abavanaanyizibwa kufulumya passport bo bali batya. Naye aba n'eddoboozi ddene minisita kubanga aba mukama waabwe aba n'eddoboozi naye aba ne baakola naye nti state minister. Ekyokusatu nti eyamuwadde obukulu obwo yasinga okumanya kye yabumukoze ekye kye yabumuweeredde kubanga si anaaba asoose okukikola ne mubabaddewo kibadde olaba Abanigeria nga babakwata ne passport zaffe obadde tokirabangako Abanyarwanda bennyini abamu nga bazikola ki saagala bantu balowooze nti tuyina enkuubiiro ku baki ku Banyarwanda naye olw'okuba abazze bakyogera be baki bebbo n'abalala bazifuna aba Bangladesh abaki ne babakwata wano. So kati ekyo kiddayo kukigamba nti institution zaffe zisobola okukola ekituufu zikole ekiki ekituufu ekigwanidde okukola kiba kya institution nze bwentyo bwe nkiraba sebo. Kale katuddeko mu NUP ndaba ku mutimbagano okwo kuliko oboolyawo abagoberezi bana NUP abamu abavuddeyo kubanga babako n'ensonga ze bateekawo naddala abamu kwabo benengedde balumbye nnyo oboolyawo mukulu Lubongoya Secretary General ne bageezako n'okuyingizaamuko omukulu Elope Joel Ssenyonyi nga bo bagamba nabako n'omunge nakola statement n'agamba nti nno yakoze statement egamba nti NUP ekibiina kyekiremeseza ekisinde kya People Power okutwala obukulembeze okujja ku Museveni nga bagamba nti ekibiina bakigalawo kigalwewo tusigale mu mugendo gwaffe gwa NUP ogwa People Power tusobole okutwala obuyinza. Mbalabyeko ku mutimbagano nga babyogera era bagezaako kukuba wano nawali kukuba wano nawali ki ekigenda mu maaso bino byatandika ddi. Ekisooka
ekintu ekyo abaana abo bendaba ku mitimbagano abamu babadde bannuupu ddala era nga abamu tulowooza bakyali bannuupu nga bo bwe bakyeyita naye buli lwokkirizanga okukwasa omuntu obuvunaanyizibwa muwa omukisa akukulembere kasito omukwasa obuki obuvunaanyizibwa kati abantu twakkiriza mu Uganda ne tukwasa President Kyagulanyi obuvunaanyizibwa buli kikolebwa mu kibiina kya NUP akivunaanyizibwako 100%. Ekikolebwa mu NUP Secretary General David Lewis Rubongoya kimukola ki omwogezi w'ekibiina kiteekwa okuba nga kimukwatako loopu waffe Joel Ssennyonyi naye tulina ekizibu mu ggwanga mu generation eno nti olw'okuba ffenna tutunula mu kamera omukisa ogwo gwajja ku mulembe guno buli omu amanyi nze simanyi nnyo naye niinza okwefuula akola ki amanyi ennyo ki ekyaleesaawo ekibiina kya NUP tosobola kukola byabufuzi mu ggwanga nga tolina kibiina kya byabuki kyabyabufuzi singa twasigala mu people power ekisinde ekyo senga gavumenti yakibaaninga dda. Let me give you an example. Twayinako Fogisi Dr. Kizza Besigye ne bampuga bamuwanga abo be bagikola ki bagitandika naye bwe yateeka ennyo gavumenti ku nninga n'egiggalawo kubanga simpandiise mu maki popular resistance ey'abamuwanga Kivumbi yaliwo nayo neekola kikyali kisinde waliwo ekirala ekyali ekya FDC ng'oggyeko Fogisi ekyaddawo nakyo ne bakikola ki gwolowooza lwaki ba Dr. Kizza Balukwago bwe bavudde mu FDC tebaasigadde mu kisinde kye baabaddemu ne bafoomingawo ekibiina ekiyitibwa PFF. Kitegeeza nti politics tosobola muddukanya ng'oli out of the party. Kati twateekawo ekibiina twagenda mu kalulu kano nga tumanyi consequences ezigenda okukakola ki okavaamu. Kaakati ate bwe tufuna omukisa ne tufunamu abakulembeze ne balangirirwa ne banga bawangudde obukulembeze gwe n'ogamba nti bazire tebalayira gavumenti gye tulimu y'abannakyemalira omanyi kyegenda okukola gwe kasita nalukoola talayira oba kawalya oba gy'aviira n'abalala Basami Malende n'abalala bonna nti Joel Ssennyonyi muzize temulayidde nga bo batuuka ebbanga erigamba nti omuntu bw'abeera mu bbanga bweriti nga taze ku parliament talayidde kitegeeza constituency enkalu bagenda kufoomingawo opposition eki eyaabwe etwale ebifo ebyo era gavumenti esigale ng'ekola ki ng'etambula emu ku core values za NUP tukuyita okulabisa bw'onooba onoolabisa omuntu obulungi oteekwa okuba ne platform kw'omukola ki kati eno platform gye ndiko wano erabisa Museveni nze ngikozesa wadde gwe nannyiniyo si kyekigendererwa naye nze bwe nfuna omukisa ogugijjako mukola ki mulabisa kati ne parliament y'emu ku platform ze tulina gwomanyi kye bayita platform ya parliament buli lw'oyimirirako ensi yonna ebeegoberera ekikola ki kigenda mu maaso ne buli by'oyogererako birabwa ensi yonna okumanya ekikola ki kati gw'ogamba ababaka baffe abeesolossa nti bazire tebalayira oli aleete opposition ye egende tubeere mu kibululu nga tetulina we tukola ki we tulabikira it is wrong ye abaffe abantu bano abaalonda abantu abo ogenda kuddayo bagamba otya tinze ng'ekibiina mwabalonda saabakkiriza ye abaffe mwabawakanye essaawa eno lwaki bwe baagaba kaadi za NUP temwavaayo ne mugamba temuzigaba mwe mwennyini abamu ku bali mu kuwakanya essaawa eno ba Joel Ssennyonyi Balubongoya be baatambuliranga ku bantu abo mu kampeyini nga babasabira obuki obululu mwabo basabira kukola ki bwe mutaagala balayire. Let's use common sense. Mwatambuliranga ku bantu abo nga mubasabira obuki obululu abantu babubawadde bawangudde mbw ate temukola ki temulayira kwegamba ebintu waliwo ebintu by'otunuulira n'ogamba abyogedde kiki abadde ki okitegedde ekyo
So nze nsaba abantu baffe bakkirize ababaka baffe bagende bakole omulimu ogw'abakoze eki ogwabaweereddwa abantu bwe bbanga lye banaasigala saawa eno ensi yonna yeenyumiriza mu loopu Joel Ssennyonyi okucekinga gavumenti n'agissa ku nninga waalitegedde otya kyakola nga tayimiridde wali gw'ogamba takola ki mugamba nti NUPS people power gwe vaamu ogende mu people power olangirire ekisinde kyo ntoddukanyeza mu people power olaba oba tebakiggalewo naye ekireeta ebyo byonna abantu baffe abamu twateekawo National Unity Platform Leadership Institute abantu tebaagala kgendayo ebyo bye babisomeseza n'omanya obuvunaanyizibwa bw'oli alondeddwa n'obubwo ng'omuwagizi manya obuvunaanyizibwa bwo nze eddoboozi lyenninze liririmu live mu pulezidenti wange Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine agambe nti David Lewis Rubongoya Dr. Lina Zedriga Ssennyonyi Bannyanzi bye bakola sibikola ki sibikkiriza era sibimanyi naye siyinza kufuula pulezidenti wange mujega nti kutuuka ku levo egamba nti tamanyi tategeera kikola ki kigenda mu maaso buli ekigenda mu maaso akitegeera Zoom meeting zikola ki zibaawo ate twajjira okumanya ebintu bino bizibu nnyo lwaki balumba b'MP nga tulina basentebe ba district tulina ba division mayors tulina ba councillors naye bano aboogera baconcentratinze ku bantu babiri Rubongoya Joel Ssennyonyi jjukira nti Rubongoya ayina rolo nnene nnyo gy'azannye mu pate yaffe ne Joel watya gavumenti gye tulwanyisa ya myaka aga eyina resources eyina obuyinza eyina buli busobozi obusobola okukozesa omuntu buli kimu oba basindikiddwa busindikwa bajje banafuye abakulembeze baffe mu all programs ze bakola ki ze bayina so nze njagala kusaba Munnayuganda Rubongoya si yalina amakomera agalimu abantu baffe Rubongoya si yabbye ssente ezo zemulaba ku Anita Amongi n'abalala ze babbye mu buli bw'enguzi Rubongoya si yasalawo si yagamba nti mutabani w'omukulembeze ate ono akole effujjo lyakola ki gwe wennyini anenya abantu abo okoze eki okitegeera President Kyagulanyi yakyogera lunye n'agamba nti obuvunaanyizibwa bwe tulimu si bubwe naawe bukukola ki bukukwatako gwe bwe baavaayo ne bagamba nti bannaaye kuba ololo y'omukulembeze yali akugamba nti bannaaye akalulu kaffe kabbiddwa obuwanguzi bwaffe bukoze eki tusituke tubulwanirire wakola ki wali oyagala Kyagulanyi yeetememu abantu miliyoni 100 omuntu omu miliyoni 45 eziri mu Uganda mwe mwennyini mulaba ebikolebwa okumanya ensi eno eyina ekizibu gwe weewuunya omuntu akeera ku makya n'agoba abantu we babadde bakolera bonna mu ggwanga abanaku n'amala nga tannawanayita na myezi n'asenda abantu mbu bali mu lutobazi be yasangawo abajjawo mu myaka gye7 naye nga abantu bazinze mikono balaba tulakita bwe bazivuga bati n'abazivuga babamanyi baana baabwe baki ng'ate ogenda okuwulira bagamba abakulembeze baffe tebatuyambye mmwe mukoze eki avuga tulakita eyo temumumanyi tava mu mmwe balireega abeerawa si Munnayuganda tatambula muno oyo akola effujjo ku bantu buli kimu omukulembeze y'anaakikola gw'okoze eki anenya Rubongoya bwe bakugamba tuveeyo tubanje akalulu kaffe wavaayo kuba NUP yavaayo openly negamba nti batubbyeko obuki obuwanguzi bwaffe ffe Bannayuganda ne tuzinga emiki nze Bannayuganda mbamanyi mu kalulu ka 2016 aka Dr. Besigye nali nnyo naye nnyo nenteeka dooka z'okwerayiza nazimanya na buli kimu ne tugamba Dr. bw'omala okulayira jangu mu kibuga tutandikirewa Dr. yajja mu kibuga ku mini price awo nga wendi nnyimiridde bwenti ne bamunyagwa n'abalala bannabyabufuzi Bannayuganda nga abali mu kikuubo bali ku busuubuzi bwabwe batunda bitabo batunda nsawo batunda ki ne bakwata Dr. Kizza Besigye ng'aliwo yekka bw'ati ng'abasigadde balalinga balaba firimu so nze ndowooza
blame game ekomuleki ekome fefe nyini buli omuntu alina rolo ye bwe mubeera mu kisaawe ky'omupiira buli muntu alina rolo gy'akola ki gyazannya gwe bw'oba osamba mupiira 8 alina rolo ye 10 alina rolo ye defender buli muntu alina rolo gy'akola ki bwe nga tonnanenya goalkeeper nti omupiira gumuyiseeko mwabavunaanyizibwa okudefendinga oli ateeba mukoze eki kyekikulu kyokka kyembuuza bannayuganda. Okay, ensonga zezo kwa tuliko embozi muji manya njagala mu dakika zino esigaddeyo tulabe ku nsonga za Antamong ab'ebyokwerinda bamaze dde okunoonyereza n'okukola report ne bagisindikira Mai Museveni kwebyo be bazudde mu ntambuza y'emirimu na byonna ebimuvunaanwa na byonna giringa gye bitambuddemu so kakati tulinze omukulembeze w'eggwanga tewali amanyi kiri mu lipooti na butya bwe binatambula side awo Anita Among tusuubire ki tekwali kulwanyisa nguzi kwali kulwanyisa muntu era eventually ne bamukuba n'afuluma okumanya Mwami Museveni yati Anita Among n'okujja ku kifo we balondera teyamukkiriza ngandi she's a member of parliament teyamuganya kuba yakimanya singa ajja ku ground ne wavaayo omubaka aleeta erinnya lye baali tebasobola muwangula n'agamba n'atuuka ku mbeera nti kati mutidde kuba kati abali mu NRM ne bw'olaga nti owagira nnyo Mwami Museveni oba mu bulabe tolina kulaga nti omuwagira nnyo so nze mbadde nsaba nga bwe baawadde Mwami Museveni ripooti eyalagira bakole bye bakola ekyo nakyo kikyamu ripooti terina genda wa Mwami Museveni eyina genda mu courts of laws Mwami Museveni ye kooti bwe ziba ddala institution ati ye president w'eggwanga no waliwo institutions bwe bakunoonyerezaako muganda wange Geoffrey tebatwala ripooti wa Mwami Museveni kati buli musango gwe bananyonyereza DPP ng'asitula fayiro engugu yonna ng'agikuba ewa Mwami Museveni oba Mwami Museveni agala agitunulemu alagire ekyokukola amala gisindike mu kooti anti ngaani amateeka gagamba ki kyetugamba institution zikole ki kuba bwe baali maze okunoonyereza baali kutte fayiro eyo bulungi ne bagamba Anita Among tukizudde ayina emisango ABCD era kooti DPC DPP sunsula emisango egyo tugende mu kooti omukyala bamukole ki naye gwe bongamba nti twatutte ripooti ewa Mwami Museveni kwegamba olabira ddala eggwanga eriri mu abnormal situation nti omuntu omu yakola ki Alpha and Omega ekintu kya institution ate gwe okifudde kikyo kati saagala kirwako nnyo katulinde kale tulabe kooti Museveni kooti kyegenda tugamba anti ye kooti tujja kudda wano tujogereko ng'akyogeddeko naye ngamba buulira bigenda kufiira awo tebina bijja kweyongera gwe byababba sente ze basangeza bano bamawanda owa Pieroyu ne bannaabwe byakomawa okyabiwulira naye ensinga yasasamala bajja box ewa mawanda bajja sente wa Honorable Namuju bamusiba mawanda ne bakola ki ne bamala ne bamuta kati ali mu Pieroyu yakola mirimu n'ogamba lengera kati ne bino bireke biggwe bakoze katemba waabwe babadde balwanyisa Anita mu pate yaabwe munda bamumaze era process awo yakoze eki we yakomye temumala budde tekigaana kuwuuta supu wo wakatiko katunkumawo kyosuubirayo ekyenjawulo atomala budde byakomye byawedde naye mu politically Anita Among yakubiddwa akyasobola okudda engulu kyegambye nti ye ng'omuntu bamukoze eki bamukubye yafulumye takyasobola kudda ngulu amadaraka n'amaanyi g'abadde alina tajja kuddamu gafuna naye ekyokuba emupya ajja kubeera kuba abantu bebukedde yabe bamukola ki nawulidde mbu naye baagala kole kumunyenya naye aviire ate naye alinayo ebizibu yalemesa abamwesimbako tayagala yamwesimbako abadde yefudde kabaka naye omukyalo oyo Anita omumanyi gw'ovanga ku muntu aleeta sente ne ziva gye bazikolera ebweru kuba sente amateeka gagamba bwe zijja mu ggwanga
zituukira mu Bank of Uganda yejjako siiru eri eyakaveera akabaako naye sente za Anita zibadde zisangibwako siiru y'abali abazikuba bamanufactura ba ssente yabadde akikola atya abadde n'amadaraka nga gaamuweebwa naye kasita olugambo lwayitingana nti atunuulidde Namulondo eri bagamba ateekwa okukubwa mangu waaca weewe bino ebirala ne bw'obikola nga toyogedde ku Namulondo awo nedda kale ensonga zezo bannange mutukkirize tubalekerere wano olunaku olwaleero mbadde ne Haji Makolo Kavuma gwe mbadde naye nga tutundira ensonga mu ggwanga ezigenda mu maaso Sebo Haji nkwagaliza leero wakubiri nkwagaliza wiiki ennungi Sebo weewaawo Sebo nange mbaagaliza wiiki ennungi wadde tebaatuweereza ku Yidi tuwuute ku mbuzi naye Haji nalindo akasimu ngambe nti owonga yitakuwana ekyemisana kapirawo kakwate wa mu Buganda obugenyi bw'ekinyoobwa tebunyuma omugenyi tebamuwa binyoobwa kasita naddala ku lunaku olukulu ng'olwo omugenyi omukyaza atudde mu ddiiro alinda kawo ka nkoko ate oleese kinyoobwa mbu mulimu akagege oba mukene nedda ako weekubagiza wekka mu maka ago n'okawuuta n'odda ewaka ne weebaka Sebo y'ensonga lwaki saakuyita ng'obusobozi buli obwo abanaffe abali bamulya bisiike abasooka okuwuuta kasupu kakatiko nga tannalya mmere bukamugogole tetubulina kale tukwagaliza kaseera kalungi Geoffrey Mayanja yenze mbadde ne Haji Makolo Kavuma weeraba Munnayuganda tukwaniriza mu kimbo wa Research King and Training Center mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale okwejjanjaba endwadde nnyingi nnyo ezitawaanya abantu omwaka guno ng'abakimbo wa Research King and Training Center twabaleetera ebintu bingi nnyo tuyina ebyuma ng'oli abadde nti n'amagulu galuma omugongo guluma oli agamba mbuno system y'amagumba gange tegatambula bulungi nnyo omwami nti n'amaanyi gakendeera sikyatambula bulungi nnyo mu kisenge enseke zange zazibikira nfuyisa mulimu kabayina obuzibu bwa prostate ennaku zino abasinga obungi mulimu kabayina sukaali oli nabeera ne sukaali type 1 oba olusi type 2 mulimu ko sukaali ya controlling bw'amangu tulina sabbuuni ono wabeeru mulungi ddala era wa turmeric mmwe n'abayinako okenkovu abantu bw'obeera nga mweru kigenderere nnyo bw'obeera nga oli mweru osobola okubeera nti n'okoseza kano bw'obeera nga oli muddugavu osobola okukozesa oyiro waffe ono nabeera nga akuyambye tulina ekyogo ky'emikisa ekyo kisobola kuvaawo nga sikyogeddeeko abantu abatawanyizibwa nti no siweebwa siganja abagadde family planning ey'ekiganda abayina pressure abayina sukaali naye ekyogo ky'emikisa gwe wenna nti siweebwa obulamu bwange bwonna bubadde mu bbato ngenza okusaba emirimu ngezezaako okwagala okugenda ebweru byonna byagaana jangu otutuukirire ng'abakimbo wa Research King and Training Center wetuli ewakaliga tuli wano Mengo opposite Lubiri SS bw'ova ku Lubiri SS obanga aserengeta ku katono awo bw'oyisa ku Salt TV ejja kubanga otulaba